Alien skin toyina kulwana na mbizi. Kubanga bw'olwanagana n'embizi egenda kusiiga ebisooto enoddugalo gifaanane. Ate yo bagenda kugyagala kubulidde bagimanyi nti yo bwetyo bwefaanana, ate gwe bagenda kwewala kubanga oddugala ng'embizi. Embizi ne bw'ogikuba n'ematira n'obeera ng'ogiwangudde, buli omu agenda kugamba nti oli mulalu walwana n'embizi. Tyo tategeera balwana n'embizi. Ate yo teri agenda gikwata nsobi. Tikubanga walwana n'embizi oba yalwana naawe. Ate bajja kugitenda maanyi bagambe nti embizi erwana n'abantu eyo gy'olaba. Ojja kugenda ejja kuleeta emisinde bajja kugiwa amayinja kubanga erwana n'abantu. Kale omuntu yenna lwalwanagana n'embizi yalina ekyokufiirwa yaluuzinga. Embizi bagiwa ekitiibwa kyayo okwewala okuddugaza, okwewala okwonoonera erinnya n'okwewala okukuttattanya. So, buli ekisolo kyonna ekinyiiza omuntu bakyeŋŋanga naye embizi bw'enyiiza omuntu bagyesonyiwa. Kubanga byonna byonna gye binaakomekkerera ne gye binaggwera gw'ogenda okuba omubi. Gw'ogenda okuba omubi. Buli lw'olwana naye abantu bakulaba bubi. Egenda kuddugaza abantu bakwewale. Egenda kukuwa erinnya ebbi. Egenda kwonoonayonoona. Egenda kuteeka mu kifaananyi kyayo me bagimanyiiridde. Kuba egenda kuddugaza wenna ofaanane nga yo. Message eyo egenda eri Alien Skin n'abamuwagira. Egenda eri Alien Skin n'abamuwagira. Mubeere bulungi mweraba.